ey'ebyobusika. Ebbanga eryo tetubaddewo, wabaddewo ebyobufuzi, naye biidhinillahi taala atukomezaawo tubeere nga twongera okubajjukiza n'okuyigiriza oba n'okusomesa ebikwatagana ku busika naddala obw'obusiraamu. Weewaawo siise nzekka, mpise ne mukulu wange Sheikh Omar Sulaiman Kasule okubeera nga tweyongerayo okuviira ddala we twakoma, atwongere okutujjukiza, okutusomesa, okututegeeza byonna ebikwatagana ku busika. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogusooka omwaka gwa 2021, ate we tuddako ku saidi y'obusiraamu. Olwaleero ennaku ziri 4 omwezi ogwa Jamada Thani omwaka 1442. Ez'obusiraamu zigenderedde, era maaso awo tujja bba tuyingira omwezi gwa Ramadan. Obudde buweddeyo, tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atutuuseeyo bulungi. Omwezi tuli mu gwa Jamada Thani, so tweteeketeeke okubeera nga tukola emirimu ate nga tusaba Allah atutuuse ku Ramanzaani endala. Naam, seeka wange nja mwaniriza abeeko byakutuusaako, naye nga sinnamwaniriza tetwerabira Baahira Mutwalidi Shaitan. Twali twakoma nze nzijukirawo ng'omuyizi abeera mu kiraasi ennyo, titwali twakoma ku kiraamo nga tukinnyonnyodde. Namuseka beera nga osimbula. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutandika na kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu, omukuumi waffe, mungabirizi waffe mu buli nsonga yonna. Tumusaba subhanahu wa ta'ala sokusaasira ku n'emirembe eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'eri abo abatukulema mu bukkiriza, n'abo abaligoberera obuufu mwe bayita okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwaliyimirizaawo enkomerero. Allahumma amin. Nkulisaayo abawuliriza baffe era abayizi baffe ku Radio Bilali 94 katonyezeemu Kampala mukadde okudda okuba nga tetubaako ne kyetwejjukanya kyetweyigiriza. Butuufu bwe tuteebaza Allah tubalyaza amaanya kuba okuviira ddala ku bbanga lye twakoma okusomesa kutuuka kati bangi Allah subhanahu wa ta'ala bajjuludde, bajjeyo nga ssaawa zino tubawuliza, tetukyabawuliza, tetukyawuliziganya nabo, wabula bali mu basabirwa. Ffe tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukomezaawo okulaba nti ate tuvaako ne kyetweyongerako ku ddiini yaffe, era nga tumusaba atwongere obusobozi ate atuwe n'okussa mu nkola ebyo tuba tuyize. Allahumma amin. Nga Sheikh bwayogedde, amannya Omar Sulaiman Kasule, okuba nga twejjukanya n'erimu eno ekwatagana ku busika obw'eddiini y'Obusiraamu, era nga bwe bukkirizibwa mu mateeka, ate nga ne ku sayidi y'amateeka gaffe gano ag'ensi mwana wattu tukwasaganyiza ddala mu mbeera y'emu okulaba nti ebintu ebyo tebyawukana, wabula tugezaako okulaba nga tubigatta we bisobola okuba nga bikwataganira. Mu kyo nja kubanjulirira ekibiina ekiyitibwa Islamic Inheritance Consultants in Uganda oba Islamic Inheritance Consultants Limited. Ekyo ekibiina kyavaayo okuba nga ate mwana wattu kibalambululira ku nsonga ezo, okubeera nga kibagayidinga oba kiwandiitagwa okwebuuza ku mbeera efaanako bw'etyo ebikwatagana ku busika, osobola okubeera nga ate mwana wattu obweyunira okuba nga bakuyamba ku nsonga ezo. Ekiraamo twakisoma era twalika tukitambulidde ddala, wabula guno mu kiseera kangutwale nti olwokuba tusomesa ku leediyo wano, era omuntu ayinza okwagala okweyongerako okusoma. Abantu abakulu bonna nga bwe kiri nti kati olwaleero alhamdulillah
program zigenda kudda mu zitojjere buto yenna yeetaaze okusoma eddiini ey'obusiraamu bantu abakulu okuva ku mitendera primary butida idaadi giyite O level ne thanawi giyite A level. Abahadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center bateekawo okusoma so nga ate basomesa n'olulimi Oluwarabu eri abo ababa beetaaze wamu ne Qur'an ekitiibwa. Abantu abakulu abataafuna mukisa kusoma babaaniriza mujje mubeere nga musoma mu budde obw'enjawulo omuli ku makya omuli mu ttuntu omuli olw'eggulo obudde bw'oba osobola okuba ng'oregisteringa. Basangibwa Nabweru ku community ku Kijegere osobola okuyitayo oviira mu Bwayiise n'okwata Nabweru oba Nansana Road no branching up n'okwata Katooke Road ojja kuba obafuna. Sheikh ajabba wisimu mu maaso awo insha Allah bajja kuba bazifuna. Osobola okutugoberera ddala basomesa ebyobusika tetusomesa wano wokka newankubadde nga twali twayimirizaamu ku radio olwa programu zibadde zigenda mu maaso. Osobola okwongera okuba ng'ogoberera ebibadde bisomesebwa nga tubisomeseza ku mikutu emirala gamba nga social media platforms. Osobola okutugoberera ku YouTube channel eriko Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Osobola okuba ng'osangayo emisomo gyonna egibadde gisomesebwa wamu ne Facebook page eyitibwa Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Osobola okuba nga ate ogenda n'olaba ebibadde bijja bisomesebwa newankubadde nga ku radio tubadde tetuliiko. However, kati tugende mu maaso tutandike olugendo lwaffe olw'olunaku olwaleero nga twaleka tetumaliriza kiraamo wabula twaleka tukikonyeeko. Mu kyo kyenzijukira ennyo nsuubira okuba nti bwe mba siirabidde nalika tugambye Sheikh nga tugenda kukoona ku nsobi ezikolebwa mu kulaama n'okwogera ku musika. Bwe mba siirabidde nkakasanga z'ensonga ze twaleka mu ddiiro ze tusuubira okuba nti nga tukoonako. Okuzaayoko akatono nnyo twasoma ne tutunuulira obukulu bw'okulaama era ne tulakubiriza abantu bonna okuba nti balaama. Seeka twababulira bwe bajja ebiraamo simanyi bamu bagenda yinza okubabuulira bwe bajja ebiraamo. Ebiraamo jabbisanga ekatwe ku masjidi jamia wa Seeka Abubakari omusomesa w'abaana abato awo ku muzikiti wennyini ebiraamo ojja bifuna. Ojja bisanga ku AK Islamic Book Center mu Kwana Arcade mu parking. Ojja banawo obifunawo obisange Nabweru community ku Kijegere mu office ya resident director Omwami Haji Kaduna Bibadiru oba obisange Bwayiise ku gate ya Biraali wali moto third party ewa Seeka Norman. Ojja bisangawo nawo oba bisange Bwayiise ku masjidi jamia mu office ya HM abamuyita Mr. Akeba Emajomo. Jabbisangawo ku mutwalo gumu n'ekitundu gwokka ogwa Uganda weefunire ekiraamo kyo ate era kuliko endagiriro za buli kimu engeri gy'osobola obbijjuza ne wano eno tubikoonako biiznillahi taala. Leero omulala ayinza okwetaaga okukimutuusaako oba sisobola kutuuka mu bifo bino naye nyinza kifuna so naye ajja asobola okuyita ku ssimu insha Allah naaba nga asobola okuba nga akifuna. Ojja yita ku ssimu zino wammanga 0703 33 79 98 0703 33 79 98 oba eza MTN 0772 8 6 16 87 0772 8 6 16 87 ojjabba otufuna bulungi nnyo biiznillahi taala. Sheikh nga tugenze mu maaso okujjukizaamu akatono ku bantu bye twakomako okuba nga tetusoma mu byo mwe muli twagamba nti ekiraamo kino okusookera ddala kitangira omuntu yenna akabi kitangira omuntu akabi konna
akayinza okuba nga katuukawo oluvannyuma lw'okuvaawo mu bulamu bwe singa aba avuddewo. So ekiraamo ekyo kirambika bulungi nnyo ebintu omufu byaba yeetaaga okumukolera, nga ebyo nno biteekeddwa okuba nga bikwatagana n'amateeka ag'eddiini y'Obusiraamu, so nga ate era tegaawukana n'amateeka ag'ensi g'eragira. Era kijjawo obulabe obw'amaanyi ennyo obuyinza okubalukawo wakati waabo abasuubirwa okubeera, kuba tetuba tetunnakakasa nti baba basika, naye basuubirwa okubeera oba betwandiisa abantu b'omugenzi. So kiyamba era abantu okubeera kiyamba abatematema ebyobugagga aba abazze okugabanya emmaali eyo mu busika, okumanya famire bwetambula, era kiyamba okumanya naddala kuba ekiraamo kino ebiseera ebisinga kisinga gendamu first priority successors oba heirs, abasika ab'okumwanjo abasookera ddala, okusookera ddala be bagendamu. So kitegeeza nti kiyamba nnyo omuntu okufunako we batandikira mu ddala abagenda okutematema ebyobugagga, n'okumanya ebyobugagga bye bagenda okutematema, n'okumanya ebibanjibwa omufu, byonna byonna bibaamu nga bwe tunaabiraba biidhinillah. So kitegeeza nti tulaga obukulu bw'omuntu okuba ng'akola ki, ng'alamba. Mu kiera nitwogerako nitugamba nti okumanya byonna ebibadde bikwata ku mufu byonna tubisanga mu kiraamo, omuli eddiini ye, kubanga omuntu aleka alaamye nti bannange nze nfudde naye siri musiraamu, munteekanga mu keesi. Kati byonna byonna bituyambako okumanya gwe tuliringa naye yaani. Obugagga bwe nabwo bwennyini buba mwebuli, ng'era nabwo bulambikiddwa mu kiraamo ekyo. Omuntu yenna amabanja agamubanjibwa era akakasa okubeera nti aba yagakoze eki, kale ne bwe gaba tegali mu kiraamo mwennyini asobola okuba nga yawandiisa empapula nga mwe gali nga biri wamu okusobola okubeera nga birambululwa eri ababa babyetaaga okulaga byayagala okuba nga akolerwa, kuba buli omu alina byayagala omukolera. Nja kuwa example emu ku basahaba b'omubaka sallama, yafa yagamba, yasaba banne n'agamba nti bannange nti nze bwe mbanga nfudde ku ntaana yange muyimirirangawo okwo waakiri okumala essaawa, ekitegedde okumala akadde konna ke yagamba. Lwaki? Nga mukyandeetera istighfar, munsabire abere Allah subhanahu wa ta'ala nga nyweza. Yali sahaba mulamba nno ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. So ebyo byonna nawe osobola okubyetaaga, okulekanga gwe n'emirimu gye bugamba nti nze gino ngyesiga ne bwe mutansaali ne bwe mutankola ki. So ebyo byonna bye bikulu ebiraga okumanya. Obuzibu bw'obutalaama bunene buvuddeko ensonga mpitirivu nnyo, era ze zimu ku zitugenda tutematema. So nno mu kiraamo kino seeka ku nsonga y'omusika ndowooza bwe tuba tutandikira. Twayogera ku nsonga y'omusika ne tugamba nti abantu bonna omuntu baalese nga balimu abo abateekebwadde okumusikira babalibwa nti basika be. Ntegedde bulungi? Naye mu basika abo mubaamu akulira oba gwe twandiise chairman. Olwaleero ffenna tuli bannayuganda, tebanyo kakubira mu nsi yaffe mwe tuli, naye bannayuganda mwenna temujja kubeerawo nga temulina mukulembeze. Era kyova olaba nti tubadde twakava mu kulonda, kubanga buli omu anaaba yeefuga yekka. Kiba kitegeeza nti ensi tubanga tetwawukana na bisolo, ate nga n'ebisolo waliwo gwe mpulira gwe bayita king of the jungle, oba wali omuwuliddeko, naye olowooza baasinziira ku ki? Okitegedde bulungi? Olaga nti that one is the king of the jungle, nti oyo kabaka wakibira oba wakibira, owulidde? So n'olwekyo ne mu bannaffe abo abaana babeere bakulu, babeere bato, babeere bagagga, babeere baavu, era balina okuba n'omuki abakulembera. Naye nno twannyonnyola ku mulundi guli ne tugaba abantu abasinga bakola ensobi, kati abamu tebategeera bukulu bwa kulonda mukulembeze. Olina alonda omwana ow'emyezi 2 kyokka nga amulondedde ku bantu ba myaka 5, myaka 3, 2. Wallahi ebyo byonna byonna tubiwutinesi nze tubirabye kubanga ye life experience mwetukola ki, mwetutambulira. N'olwekyo eyo nsobi abagikola naddala ng'ate basiraamu kiba kikyamu. Omwana ow'emyaka 2 kitegeeza nti gwe obusika obw'obusiraamu si bw'otambuliddemu, era bwe tuba tugenda mu mateeka okugamba nti bw'olonze kiba tekikola muki, tekikola makulu. So mu mbeera efaanako bwetyo omuntu yenna mu mbeera ziri 2 twazoogerako luli, waliwo okubanga tekyebeereka
kuba si kyatteeka nti gwe agenda okulamba gw'olina okutulondera omusika. Edda si kyatteeka. Ontegedde bulungi? Ate kuba Abaganda balina enjogera yaabwe, hadithi yaabwe egamba nti balya nalima. Nti olw'okuba nze nnemye omusiri gwa kasooli guno gwonna, therefore kangulye nzekka. Si kyekyo. So waliwo mu mbeera bwe kibeera nga ta'adhuran nga kugamba tekyewalika. Olina okuwalirizibwa olekewo. So ate ne wabaawo embeera nga tewali kikuwaliriza, ng'abaana bo bennyini, naye ng'ekisingira ddala obulungi ng'ate kyekisinga obulungi nti abaana bwe babeera nga bakulu, gwe omuzadde nga tokulembeza kwagala ku nti ono omwana wa mukyala gundi nali mwagala nnyo, mukyala gundi bo bennyini. Abaana abo mubaleka ne babeera nga batudde, oba abantu abakulu oyinza obutalonda ggwe naye n'osigira n'ogamba nti muganda wange gundi oba gundi otuuzanga abaana bange ne balonda bo bennyini, gwe babanga bawanzeeko eddusu bamwe bagamba, oba bwe babanga bakkiriziganyizaako naye nti yaba omukulembeze waabwe abeere. Naye nga criteria erina okubaawo. However, osobola okuspecifyinga n'ogamba nti omwana yenna akulemberanga banne alina okuba n'ebisaanyizo wano mu manga. Sebo olwaleero abakulembeze waliwo olunaku lwe bayita nomination. Baba balina bye beetaaga. Obukwakkulizo. Twagala ebiwandiiko by'okusoma, twagala ebiwandiiko bya butibwa n'obikola ki? N'ebiwandiiko by'obulwadde, medical gundi ezo olina okuba nga tulina bulwadde buyinza kukulemesa kukola ki? Oba tosobola kuleeta biwandiiko nga ogw'ensimbu. Oba ebiseera ebimu oba totegeera. Kati oba ovuddemu mu lwokaano. So olina okuleeta gye twandise health documents, ebintu ebiraga obulamu bwo, entambula yaabwo. Ne wano bwe kityo nti omuzadde mu baana be asobola okusawo criteria nti omwana akulemberanga banne alina okuba nga munnaddiini ekikyokera ddala, ng'amanyi ensi bw'etambula, ng'ate ategeera mugonvu. Naye osanga agaana mu famire ge balonze mbu gegasika, ate nagamu tebalonda galundi, wabula gewaŋŋamya bwewaŋŋamya. Nze kati abakulira, nze nina obbagabira ebintu, ago bwegato nagujiigali. Kakati mu mbeera efaanako bwetyo omuzadde asobola okuleka omusigire anaatuuza abaana ne babeera nga beerondamu omukulembeze, ng'ate nkiddamu nti kyekisinga obulungi, kubanga abaana bano n'olabanga abamu battanga bagadde baabwe oba nga tebaba bakunsegere kumanya muzeeyi biki byalaami oba biki, ebyo bye byalinga bigendererwa bafune ani anaakola ki. Kuba ekyo kimaliremu ddala abaana essuubi n'okubeerawo nga basuubira nti alina kubeera kumpi na mukadde we asobole okumanya byalaami oba yalaami ye, era ne kakutanda tuvula ebiraamo ebyo bibula ng'omuntu afudde bw'ati bibula. Lwaki? Kubanga mulimu abamu abagenda ne basunga nti muzeeyi aleka teyalonze nze, ate nga yewe okulusegere either muzeeyi n'akibuzaawo oba natta mukadde we. Abi abaana babikola, waliwo ebintu ebitakyewuunyisa ku mirembe gyaffe gino. So n'olwekyo omuzadde yenna ali eyo tumukubiriza naddala ng'abaana bakulu, ekisingako obulungi abaana abo batuule balonde omuki bw'olaba nga tekyebeereka, kubanga buli omu azaala abaana yasinga okumanya, bali insano ala nafsi basira, bw'osinga okwemanya ne famire yo oyinza okuba wazaala gaana nga si baana. Kati ddayo weebuulize mutendera kubatuukidde agaana kivudde ku ki, oyinza okuba nga gwekkoze. So bwe kiba tekyebeereka oteekeddwa okubeera ng'osala amagezi gonna okulaba nti oleka buli kintu kyonna nga kitereevu nga kirambulukufu. N'ensonga ey'okubiri, omuzadde era asobola okutulondera n'agamba bannange nti baana bange mbasimbe oba basika bange mbasiimidde omuntu gundi olwa bino byenda byemulabyemu nga manya ajja bagasa, nga mbasuubira ajja bagasa, mukkirize endaba yange n'okusalawo kwange w'ekitiibwa Allah bateremu ki omukisa. Kyendabye awo nti wano woba olaama abaana leka balekawo bulisi, n'obalekawo nga teri anaabawabulamu kubanga atalinayo mikwano. Kituufu. Era kati abaana abo oluvannyuma lw'okulwadde otaddemu omukulembeze mu bo, era ate ossaawo ow'okuntikko omuwabuzi waabwe, kubanga bo tebasobola kwewabula. Era bajja kusowagana nga beetaaga omukuza oba omukalabalaba asobola okuba nga ate abagayidinga wano ne wali. Awo wennyini
nsobola okulaba nti maama wammwe waaba asigaddewo nga nze amusoosa ova mu bulamu bw'ensi asobola obba nga yabalungamya. Kisinziira kirimu emirundi ebiri. Bwe babeera nga abaana boolina bonna yabazaala kiyinza okuba ekyangu, naye singa kisangibwa ng'olinayo omukyala omulala oba olesa ensasagge, kuba omukyala weeri tajja kukkiriza mukyala wo afuge abaana be. Kati mu mbeera efaanako bwetyo olina okulonda omuntu ng'ali neutral, kibayita neutral kubanga tajja kufunamu nkenyera yonna, kwegamba tajja ayinza obutaba na sayidi gyagwa newankubadde. Kati kankubeko ekintu kimu, nze gwolaba tusomesa bya busika, naye kiyinza okapeninga nze oyinza okunsanga ewaffe nga oyinza okunsanga nina bennuŋŋamya mu byobusika, naye ate nnyinza obutasobola kulungamya waffe ate nga neetaaga muntu mulala ajje abeere ng'alungamya. Ndowooza kitegedde mbeera efaanako bwetu nti omukinjaaji asobola okusala ente z'abalala bonna, naye bwe kituuka ku weeyiye esobola omulema okukola ki okwesalira. So mu mbeera efaanako bwetu kye tugamba nti kirungi omuzadde alekewo omuntu oyo ate afunibwemu nkenyera yonna mu mbeera efaanako bwetyo. Ensonga endala eyo nga tugivuddeko bifo nga tetunnagivaako, obujulizi bwe buli ku nsonga eyo. Omu ku basahaba ayitibwa Abubakari radiyallahu ta'ala anhu wamu ne Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Abasajja abo baaliko ebyenkizo bingi. Okusookera ddala Umar radiyallahu ta'ala anhu Umar radiyallahu ta'ala anhu bwe baali bamaze okumulonda, bwe yali omukulembeze, naye yagenda n'afuna hadithan yakubwa akasaale. Akasaala ako bwe kamukubwa kwegamba yatya okufa nga taliseewo omukulembeze. N'agamba bajja ne bamugamba ya amira al-mu'minin, owange gwe omukulembeze w'abakkiriza, tukoze tutya kati ku nsonga yaki y'obukulembeze? Man tuwakkila yakuna khalifatan min ba'dika, ani gw'osuubira okubanga bani gw'oyinza okukwasa obuvunaanyizibwa n'abeera ki before nga tannaba wa ansa yabagamba nti in fa'altuhu faqad fa'alahu man huwa khairu minni, bwe mba nkikoze ne mbalekera omukulembeze yakikola oyo ansinga obulungi, already ansinga obulungi olubereberye lwange yakikola yali yakikola. Nagamba in taraktuhu, ate era bwe mba nkirese ne sibalekera mukulembeze faqad fa'alahu man huwa khairu minni, era yakikola ansinga ar-rasul. So Nabbi sallama teyalika talina gwawanzeeko ddusu nti ono yabakolaki yangabanga bakulembera, era kyobola okulonda kwaliwo okwenjawulo. Kati ne Omar n'abaganda naye bwe mba nfudde nga simubawadde ekyokukola mukimanyi, ate bwe mba nfudde nga mumuleseewo era waliwo yakikola ansingako, kubanga Abubakari yabasiimira Umaru, yagamba bannange mbasiimidde Umar radiyallahu ta'ala anhu. Ombulidde bulungi? Ate bwe yamala omusiima n'agamba abantu ne batwala erinnya lya Umaru ne majlisi ulama, abaulama usahaba ne batuula ne bagamba bannange nti Abubakari atusiimiddani Umaru naye mulaba mutya. Ekyo ne kituwa nti taata bw'abanga avuddeyo nga tatolekedde mukulembeze, taata ono agenda okulondesa oba omukuza oba omuntu yenna alekeddwawo, abaana bano baleeta amannya g'abantu be basuubira okubeera abakulembeze baabwe nga balina kriteriyazi, mubatunulemu anaaba asinze ku munne abeere ng'akola ki nga abakulembera. So mu mbeera yeeyo katonyezemu Radio Bilal omukolozeewo, tukyali mu program Daawa, tuli ku bikwatagana ku kiraamu naddala ddala ensonga enkulu mu byo omusika abagenda okulembera banne abalala baba aleseewo. Katusooke tuveeko mu kukola ssente, tugenda bba tukomawo okugenda maaso. Kyenda munya katonyezeemu Radio Bilal omukozeewo, tukomewo okubeera nga tukongerayo amanya n'eddoboozi Kasule Omar Makiyo wamu ne munnange Omar Sulaiman Kasule okubeera nga twongera okukujjukiza ebikwatagana ku busika. Namuseeka badde tuli ku musika omukulu
oba omukulembeze w'abasika. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alaikum salam. Omusomo gwaffe gugamba nti gutambulira ku kiraamu mu bufunze. Tugamba nti omuntu yenna omukulu ategeera, awulira ekibi n'ekirungi ng'asobola okubyawula, naddala nga musiraamu newankubadde n'abatali basiraamu nabo kati saawa zino kibakakatako. Okulaama kintu kya mugaso nnyo kubanga okufa kwa buli omu. Kyova olaba twagamba nti eno erimu gye tusoma bagiyita nisful ilm. Nabbi yagiyita nisful ilm, kitundutundu. Era abamanyi batunnyonnyola nti ekyagiise ekyo olw'okubanga nti inna Allaha subhanahu wa ta'ala yabtali kullu khalq wa khasatan al-insi wal jinna. N'okusingira ddala abantu n'amajinni fi Allah subhanahu wa ta'ala atugezesa n'okufa buli omu. N'ebitonde birala bifa. Naye ffe ekyenjawulo ekiriko nti ffe amateeka gaatulaalikibwako era ne gatulambikibwa. Tuli baakufa era nga tulina bye tulina oluvannyuma lw'okufa okutuukiriza. So n'olwekyo tubakubiriza oyo yenna alina obugagga, olina emmaali, olina ekintu kyonna ekitali kikyo, alina bye yandiyagadde okuba nga akolerwa oba bamukolere oluvannyuma lwe. Omuntu yenna alina by'atayagala kubanga bimukolerwa. Omuntu yenna alina abazadde. Omuntu yenna ali waali nga waali si wuwe. Owangaddewo emyaka 5, 3, 2 ne bwe luba lunaku lumu. Okakasa nti w'oli oba ky'olina si kikyo, tekirimu bwennyini naye nga ffe abakulaba tuga nti masha Allah. Kuba bw'ondaba nga nvuga emmotoka toyinza kumanya nti nagyewoze oba bagindekedde. Omuntu yenna alina ebintu byonna by'atakkaanya nabyo. Naddala ewaffe mu nzikiriza y'obusiraamu tulina kye bayita amasala oba entegeera ez'enjawulo ez'abamanyi okusinziira ku reasonings ezaabwe. Naddala mu mateeka nga buli omu alina obujulizi. Tekigaana kuba omu ku bamanyi betumanyi obulungi wakati wa Imaamu Shafii ne Imaamu Malik. Omu ku bo yali asoma kunuutu ng'omulala tagikola ki? Tagisoma. Kakati ebyo byonna tekitegeeza nti bafu. Tekitegeeza nti bafu. Tekitegeeza nti bakola bifu. Anti gambye nti basinziira ku buki? Ku bujulizi. Anta ma taqtani bihi, bwe kyokakasa nti ekyo ky'osiimye ky'ogenda nakyo kasita oba ng'olina obuki? Obujulizi. So mu mbeera efaanako bw'etyo tubakubiriza bakole ki? Basome ate bakole ebiraamu. Naam, byonna nga betubyogedde. Oluvannyuma lw'ensonga eyo twabadde ku musika. Omusika onolowooza oba si amukulembeze kuba saagala nnyo kiyita musika kuba kirina engeri baakikwatira awo ate era bwe tunnakiyita bwe kityo bajja kitegeerera eyo nga bwe bakimanyi omukulembeze. So muzimu ku ze twaliise roles oba ebivunaanyizibwa ebyandirondesezza omukulembeze ono seeka. Mu byo tuyinza obbawaako ebitonotono newankubadde nga wayinza okubaawo maaribu ukhra, wayinza okubaawo ebirala ebyekusifu bye tamanyi. So mu kyo ebimu ku mukulembeze ebyali mulondezza bye bino wammanga okuba omukulembeze mu banne. Ekyo twakyongerako ne tugamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama atugamba nti omuntu yenna atalina mukulembeze fa shaytaanu imaamuhu au amirahu, shaytaani yaba afuse omukulembeze. So kitegeeza ne bwe mba abantu basatu kuteekeddwa okubaako omukulembeze, ne bwe mba babiri, ne bwe mba mugenze kusinkana oba president era tulaba tubali tuli abagende ba president era babaako n'abakoze eki. Kitegeeza nti obukulembeze bulina okubeera buli wamu mu mbeera zonna, naddala abantu abasukka mu omu kuba bw'oba kubuteekeddwa okubaako omukulembeze. Okitegedde? Naye bw'obeera omu obukozire tumanya gwe weekulembedde. So mu mbeera efaanako bw'etyo kitegeeza nti okussaawo obukulembeze naddala mu kussa ekiragiro n'enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti obutabeera bakulemberwa shaytaani katufune omukulembeze atukola ki? Ate omukulembeze gwe tuba tukulembezza kyova olaba Uganda erina omukulembeze.
era singa bale taliiwo buli omu yalikoze bibye buli omu yali aligambye nti nze nina constitution yange noliranga nze nina constitution yange naye tulina omukulembeze nti kyaba agambye tukakasa nti kife balinga bonna ng'era kye balina okukola ki okutambulirako. Ekirala omuntu yenna ensonga lwaki omukulembeze w'abasika alina okubaawo ekirala okuba omuntu atuukirwako kuba bwe mubeera bangi era kiri kisigala kitawulina mu mbeera mu layini ya mukulembeze nti bwe mujja babiri sisobola kwogera naawe n'ono ati eggo omulundi gwego munedda tekisoboka era kubaako eyakulembedde olugendo emanyi ffe tulugenda ku mikolo egy'okuwoowa egyo omukulembeze yalibadde omutuufu abakulembera ye Kawasa naye olwokuba ye yafuuse ensonga ate ne tufunawo omuntu sekazindaalo we ye gweta omwogezi n'atuuka n'ayanjula ensonga nti bannange nti nakulembedde munnange ono era n'ayogera ono byeyandikoze eki kuba tanzaga nti kakati munnange omanyi nti naye alina omukulembeze we mu kwogera ontegedde bulungi n'avaayo n'ayogera n'agamba bannange nti tulize wano naye ensonga etulese wano omwana ono Mariyamu gw'olaba nti yatulese mu maka gano ensonga n'aziyanja naye nga kiraga nti yakulembedde kati ne wano twagala gwe twandiyise Ssekamwa nti mu baana bonna titujja kwogera na mwana buli omu oba oli yazizza omusango oba waliwo ekibeetaagisa nga famire kigyetaagisa waliwo Ssekamwa waki wa family institution zonna eziriwo olwaliwo tusebe tulina n'omwogezi wa gavumenti omumanyi Ofono Pondo tomumanyi zimbadde nga muwulira ku radio ko ng'ayogera nga baganye mwogezi waki wa gavumenti kitegeeza gavumenti ojja kujja ng'oyogera na buli omu ogende kuba byokolenda ogende kuba nedda erina omwogezi waayo. Okitegedde nina hadithi gyenzijukidde waliwo abasahaba waliwo sahaba bagende wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waliwo hadathi yali yagwawo nga balina bwe basse kati mu kutuukayo ne ono omuto yasooka okwogera eya Khuwayisa wa Khuwayisa Muhayyisa wa Khuwayisa kati atuuka ayogera olw'ensonga ye yasinza olaba buli kimu ekyabaddewo binamugamba kabbir omukulu yaba akola ki yaba asooka Allah ekyo nekiragira ddala nti ate eyo nsonga gy'olese enkulu kyekiri kye twogeddeko wali nti omuntu yenna bw'aba alonda omukulembeze mu baana be leka tulekera wa myezi 2 akole ki nga tuli ba myaka 3-2 okyegedde bulungi omyezi 2 agenda kukola ki ayinza n'okukula nga waakulira nga nafadda ontegedde bulungi kati agenda kutwogerera ki oba ntegedde bulungi omuntu gwe tulonda ateekeddwa okubanga ategeera yawula ekibi n'ekirungi mukulu mu myaka tajja kunyoomebwa ategeera ebyensi bwe bikola ki bwe bitambula ontegedde bulungi anaatuukirwako exactly so yembeera esookera ddala so ekyo kitulaze mu hadithi eyo oba ogyogedde naye nenjijjukira eya hadithi eyo yagwawo ey'okutta kw'omu wa Khuwayisa. So endala ey'okubiri ate nekikumisa yali wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu ensonga yeeyongera nabbi ayongera kakasolo nsonga nti alina obuvunaanyizibwa yasooka okukola ki okwogera n'omukulu mu myaka ate nekirala katuddeyo wano mu fiqhu olwo tugenze mu fiqhu newankubadde nga faraidu ali mu part of fiqhu naye ate ino sekita nnene kakati waliwo abasoma kantu bakasomesa nnyo n'abaana mu masomero man awula nnasi bil imama man awula nnasa bil imama muntu ki kriteria ki omuntu asaanye okulemberwa abantu gy'alina okuyitamu oba gy'alondebwamu ekisookera ddala tulinamu aqra'ahum alqur'ana aw aqra'ahum bikitabillah abasinga okusoma kitegeeza yasinga okukimanya okitegedde ekyokubiri a'lamuhum bisunna abasinga okutegeera wakadhalika tatbiq wa tatbiquhu n'okubeera nga ate era azissa mu nkola ekirala yasooka mu busiraamu ayabasooka okukola ki okuyingira obusiraamu n'okubutegeera n'asembayo akbaruhum kekasembayo akbaruhum bwe biba byonna nga byenkanyenkanye
bwe nga byonna byenkanye tugenda n'oyo akola ki kuba ze kriteria ezisookerwako kyovola n'omuntu yenna kuba ako ennyini eyo kriteria yetuwa n'omwana gw'ogenda okulonda nga chairman wa banne mu family ateekeddwa okuba nabyo ekisookera ddala a'lamuhum bisunna amanyi nabbi sallallahu alayhi yalagira ne biyagaana ate ng'era agezaako kubissa muki kuba byonna tayinza bissa mu nkola naye asobola okuba nga yasinga ku banne degree percentage ate ne tugenda ku kibayita aqra'hum bikitabillah nga ne Qur'an era yabasinga okugitegeera agigoberera ajagala kuba byonna ebyo muzadde asobola obbiraba kriteria asobola ogikozesa kati ekyo ky'obusiraamu kiyinza obutakola kubanga gwe taata bw'oba musiraamu era nawe osobola wabula ate kwatali musiraamu asobola okiraba nti asobola kuba yo okusiramuka abaana be ne basigalayo ontegedde kati ate mu baana be ne bajja nga basiramuka omu kati aba yasooka okukola ki okusiramuka kuyingira mu busiraamu gwasobola obwa chairman n'ekisembayo akbaruhum bisinnu abaana bammwe mubatunuulire toyinza kulonda of course omutaanyoomebwa kati nze ndi wonna bakulu bange naye sisobola bakola ki wabula ate basobola okumpa ekitiibwa olwayimu gyenkola ki gyennina naye waliwo bye sisobola kubalagira kakati mu mbeera eyo omuzadde ateekeddwa okutunula ennaku zino omanyi kye bakola kati obukulembeze obwo ne babukwasa abaana b'ennaku zino alaba nga yaaliwo kyekyo ajja kulagira buli kimu yoyo atamanyi kigendererwa kyaki kyabukulembeze kyovala kyetusoma ti roles z'omusika zabadde ki ekyokubiri oba roles z'omukulembeze ekyokusatu ndoza kyetuliko ekisooka twagambye alina okuba omukulembeze mu banne ekyokubiri tugambye okuba yatuukirwako nti nkeesi oli ayagala kwogera na famire alabaani oba waliwo ekyetaagisa ensonga yonna enkulu antajja kusinkana buli omu ekyokusatu okugatta awamu n'okugonjoola ng'agonjoola abasoowaganye mu banne ontegedde bulungi of course n'omuto asobola okukikola kubanga abaganda balina enjogera ate nga yawe ntuufu hadisi y'abaganda egamba nti n'omuto akukubira engoma n'okola ki oba ojja okusanga abantu abakulu nga basoowaganye ne balema okwetereza n'omukulu n'alema obatereza naye omuto najja yakuwa ekizampemu omubaka sallama bwe baali bassa ejjinja hajarul aswad fil kaaba mu kaaba baali bagenda okusaayo ejjinja eriddugavu waliwo ebika bingi ebyabawarabu mwali abasajja ba Abu Lahabi ba Abu Jahali mwali abasajja kibaaru sin ab'ebitiibwa okitegedde abakulembeze naye baali mu okukkaanya kwani anaateeka ejjinja eryo weriteekeddwa okubeera fahakama bainahum bisawasiya n'alamula wakati waabwe waradaw era ne bakola ki ne basiima naye ate nga huwa saghiru minhum yani saghiru anhum yali muto okubo ate yani nabata minhum yakulira mu bo kakuze bakalaba nga kaana akazanyiriza nyiroomu kakola ki naye ne katuuka ekiseera ne kabalamula ne kabagatta okitegede bulungi so nolwekyo kyetugamba nti kyetugamba wali kitegeeza nti intelligent quotient y'omwana naye etunuulirwa kitegeeza entegeera reasoning capacity tomala gasalawo nti ate taatono omwagala nnyo obaole no ebyo tubitunuulira ensonga ey'okuna gye tusobola okutunuulira mu byo kitegeeza nti eri ebyokusatu gye tuvuddeko olina okakasa nti omuntu gw'olonze banne bwe banaaba basoowaganye ajja kusobola okulamula nga teyeekubidde gwe byonna osobola obiraba mu baana bo ne bwoba nga baana bamaama banjawulo ne baba bamaama banjawulo mulimu oli omwana nga talina bayasi ku banne wadde taata alina mukyala gundi nga ye ali neutral ne wabawo oli omwana nga yagamba nze abaana ba maama wange tetwagala tetwetaaga ensonga ey'okuna okukiikirira omuntu ono alondebwa okukiikiriranga banne mu nsonga zonna ezibagatta naddala ensonga ezaali badde zeetaagisa omugenzi ontegera bulungi nti omuntu ono ekimulonzesa aba agenda kukiikirira famire ku nsonga zonna ezaali badde zeetaagisa omugenzi ontegedde bulungi one example omugenzi waba avuddewo nga naye yalina role gyaplayinga ng'esigadde ekyaliwo eri continuously wateekeddwa okubaawo omuntu ayimirirawo ku lwayo nja kuwa example olwaleero
nga sinnagenda nakubina ebya kangende mu reality kati eriwo tubadde mu byobufuzi waliwo bempulidde abakulembeze abaali beesimbyewo ku bukulembeze ne bafa nakitegedde bulungi naye obutazaayo nti baddeyo mu kibiina balonde twawenda okuwulira nti baleesa abaana ne badda mu bifo byani oba ntegedde bulungi kati eyo sijja gendayo eyo fine naye kati kanzire wano nti omusajja asobola okuba ne companies zarwaninga ng'alinamu shares naye ng'alina abaana be si buli mwana we nti ajja kuvaawe agende ku company buli mwana agende ku no bonna batule mu meeting oba bonna babere nga bebasalawo nti ono bw'anaagaana nti ate noonaaganye nti anonaaganye noonaaganye no kakati mu bantu bonna mu abantu 100 mulina okuŋŋaanira mu muntu ogwo ng'ebirowoozo byabwe byonna babireeta n'obirepresentinga olumu ntera owulira abantu ku mikolo n'agamba nzize okukyukirira famire ya gundi naye ogenda olaba nga famire yonna teriiwo vaayo eyo gyo twalonze owulidde bamemba ba parliament n'owulira nti ono ava mu Busiro ono ava mu Masaka ono ava mu gundi kitegeeza nti ebirowoozo by'abantu b'e Masaka bonna gwe mamba parliament ng'ogenda kubanga tetujja kusuubira nti buli muntu w'e Masaka ajja kuvaayo ajja ku parliament si bwe kijja okubeera so kyekyo kye bagamba bwe bukulembeze actually bino ebintu biri ku ground tubiraba kuba omuntu tewali kigamba nti atajja kubuuza byonna birabika byonna ensonga zonna ezinaaba ziguddewo nga waliwo anaabeerangayo exactly ensonga esembayo mwezo mu roles z'omusika okubeera nga atuukiriza akalombolombo ka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyetwayogeddeko era nti obukulembeze mu bantu abasukka mu bateekeddwa okuba n'omuki ate ekyokubiri omukulembeze oyo ateekeddwa okubeera imaamu na adilun nga mwenkanya ajja kusobola okugoberera ebyo ebyetaagisa okukola ki okugobererwa n'okuba nga bituukirizibwa katusembyeyo buno mistakes oba baziyite ensobi bangi nnyo bebalonda kuba kati bino byonna abadde abiina kati agudde mu kati ensobi bino bayinza okuba tebabimanyi abamu naye katubabuliddeko ku bimu ku mukulembeze byateekeddwa okukola naye waliwo abamu ensobi ze bakola abamu nga babimanyi ate ne bateekinga for granted osegedde kakati kye twagala okumanya nti abaffe ensobi ki mu abamu ku bye tulonze nga abakulembeze naddala mu mafamilies ze bakola ki ze bakola okusookera ddala okwetantala okugaba ebyobugagga ekyo abasinga obungi kyekisookera ddala mu mitwe gyabwe ti bwe baba nannonda nga nze musika oba nze mukulembeze bakiyita busika bbo nti nze mukulembeze nze nina okugabirako abakozi eki eyo enkola ya jahiliya ekyo twakyogera ddala tukimala tekiriiyo anti kyekyo kyekifu kye baliko abasinga obungi buba bubbi na buli az'amaanya tokkirizibwa tolina lukusa lugaba bya bugagga wadde olondeddwa kubanga oli mu bamu abalina okufuna twakyogera wano tugamba yes exactly ne bwe tugenda mu succession layer ya Uganda tekiriiyo era batugamba ti ate omusika bw'alabako ku mugabo gwateekeddwa okufuna mu kiraamo oba n'alabako ne yeerabamu ng'ali mu wamu ku basika bagamba kiba kifu aba takkirizibwa is likely to lose everything buli kimu aba talina kyagenda kukola ki kyagenda kufunako so tugamba nti toteekeddwa kwetantala kuyimirirawo nti ogaba bya bugagga toteekeddwa kwetantala kuyingirawo nti ogaba maali tetukwesiga era n'obusiraamu tebwakuwa ki tebaakuwa lukusa ku nsonga eyo nze ndowooza ne woba nga gwe asinga kalo bitegeera era nakyo ekyo twakyogedde tetugambye nti omuntu osobola okuba omubaazi w'ente mu lufula nga bakumanyi nti gwe ogibagira mu ssaawa 2 eyeewo ejja kulema ojja kuyita mubaazi munno oba abaagira ssaawa 3 naye okitegere bulungi nja kuwa ekizampa ekirala bayimaamu omu batugaba bayimaamu abasomi b'edduwa agenda n'azisoma ku kyalo zonna naye eyeewuwe era ayita seekagundi owulidde seekagundi jangu gujja osoma edduwa ewaana that is bw'abanga musomi waayo okitegedde era naye tagyetantala kati kyekino nti wadde omanyi nnyo naye bwe kituuka nga ng'oli omu ku balina okufuna bite olw'obutaleetawo shakka na kubuusabuusa wakati waabo obabbye ensonga endala eyo ensobi endala ekolerwa ng'ekolebwa bano abalondeddwa abeeyita abasika oba bye bayita abasika okulowooza ennyo nti banjawulo
kubalala naddala mu migabo n'ekitiibwa yes ekitiibwa babeera bakifunye naye tebasukka ate eddaala ontegere bulungi ng'omukulembeze era bw'abeera omukulembeze obulungi yoyo associatinga n'abantu bakulembera ontegere bulungi yoyo asobya n'asobya wasobeza n'awuliriza mu banne ensobi ze baba mugonjoola naye omukulembeze atawabula golowooza ayinza okuba omukulembeze tekisoboka n'olwekyo bano bo babalonda balowooza nti be basembayo on the limit of the sky okitegedde nedda si bwe kibeera bo babeera basuubira nti kati ye agenda kufuna kyanjawulo ekisinga ku banne no kubanga obwo obukulembeze si bwa kusasula wabula obukulembeze obwo Allah yali kusasula yawma al-qiyama dakizi bw'olibanga obutuukiriza wandikaabye nnyo kubanga omugwa gwe bakutaddemu kubanga byatugamba sallallahu nti omuntu akyasinza okugamba omuntu yenna gwe balonze ku bukulembeze yenkanankana n'omuntu asaliddwa oba ekintu kyonna ekiramu ekisaliddwa nga tebakisalizisa kaso oba kitegera bulungi eyo hadithi weri owulidde man wuliya alqada aw man wuliya alimara aw kama qala sallallahu alayhi wasallam faqad dhubiha bighayri sikin omuntu yenna abawereddwa mansibil aliya naweebwa ekifo ekyawaggulu ba naweebwa obukulembeze bwonna obukulembeze obwo bumuweereddwa afaanaganako n'ekiramu ekisaliddwa mu bisalwa nga tebakisazisiza kiso oluzaba bakisazizza ki moguwa jinja obulumi obubeerawo bumanyi ekitegeeza nti bingi byebogenda okufeesinga bingi byogenda okubuuzibwako okuddako emabega Umar radiyallahu ta'ala anhu bwe yali agamba abasahaba okulonda omukulembeze mu bo omu ku bo yaleeta erinnya lya Abdurrahman bon Umar Abdullahi bon Umar naye bwe yalireeta Umar yamugamba nti qatalaka Allah yamugamba qatalaka Allah nyinza nti okuva mu bbaliro nga nakavaawo bwe nti ate baleetaani baleeta omwana wange mutabani wange bamubuuza akana n'akataano ku bukulembeze ontegere bulungi kakati ekyo kitegeeza nti obukulembeze bwe bakutisse kakasa nti obukozesa nga buteekeddwa okukola ki okubukozesa ensonga endala gye twagala okwogerako ensobi okusalangawo nga tebeebuuzizza ku balala kuba ba stakeholders naddala ku bye bakulembera ontegedde bulungi teriyo mukulembeze mubakulembeze nga alina bakulembera n'ogamba nti nze nsazeewo nganzi onkyagedde bulungi kubanga gw'oli representative mu family bakuwadde banno kitegeeza ebirowoozo byabwe byolina okukola ki okuleeta nti bannange ebirowoozo si bibyo however naawe obeerawo mu kubalowooza ne muleeta nga nti nze mbadde era togamba nti nze nsalawo kino wabula oga nti nze mbadde ndowooza bwe nti ontegedde bulungi asalawo ali omu ye w'amaka ge kuba yali abanga president ate nga naye era tasalawo kyankomerera wasikira ate naye ebiseera ebisinga asooka kwebuuza kyekyo n'olwekyo abasika bangi oba bangi betuleetanga abakulembeze n'atuuka ng'alowooza nti yalina okusalawo n'atuuka n'okulagira nnyina amuzaala otegedde bulungi naddala abeere nga oba tamuzaala nga maama we alina omukyalo omulala n'amuvuma n'akola buli kimu anti yalaba nti yakola ki ye mukulembeze ebikolimo tolowooza nti biba bikuvuddeko nti olwokuba ofuuse olwendeddwa ku bukulembeze biba tebinakola ki tebinakuvaako wandina buganye nnyo kuba obuzibu obubuliko bunene n'ensonga esembayo okukakkanya awamu n'okunyooma abasinga oba ababa basinga okitegedde beba basinga mu bo mwabo oli bamulonda nga bwa myaka mito olwokuba bamuwadde obukulembeze kale bamulabye nti mu munyungufu amanye nti wetambula bakulu be ne bagamba nti mulonde gundi ng'omusika ne bamulonda ate n'amanyira bakulu be n'alaba nti yasembayo n'avuma n'avvoola ekyo obusiraamu tebukikola ki tebukikkiriza ensonga ezo nnyingi nnyo naye tuleeseeko ensinga obukulu ensonga enkulu n'olwekyo bannange bannaffe babeera nga balonze temwefuula nga bakitalo kutuuka kugaba bya bugagga kunyoomoola kukakkanya bemulonda baba balonze
oba okwefuula nti mwe musalawo ekyenkomeredde nedda mwabe ekitalo ebyo biba bikyamu era ekyo ndo kiraga nti n'obukulembeze tusobola obukujjako abantu tebakimanyi nti bukasita tukalakasa nti ovudde ku mulamwa tusobola okutuula enebeera majirisi ulama ne tutuula nitugaa nti bannanga abeegundi mukuŋŋaane n'abeegundi mukuŋŋaane nti muganda waffe gundi twamuwa obukulembeze obwa famire naye bumulemye nga kyansi mugiwa omulala kikkirizibwa tekiina bwa haramu kikkirizibwa tekiina bwa haramu ne tukujja kuba buno si bwa musaayi obusibeera buyinza okujja seeka byonna tubimaleyo ne bagamba nti yoyo taata gwe yatuwa anti ekiraamo kiri nakyo tusobola kikyusa kakati awo n'omukulembe ne taata awo tutuwadde ate okureflectinze back nti ne taata yennyini ng'alaama gezaako nnyo okutegeeza nti bannange gwe nnonze mulonzi nga mukulembeze bw'alibanga tatuukanye na mutindo kubanga ayinza omulonda ne kikeera enkya nga kinywa mwenge okitegeere bulungi nga kinywa mwenge ate tugamba nti oyo taata gwe yatula no kalla si kulaani tekyuka ate si hadithi za nabbi tezongerwamu oyo tumusazaamu ne twerondera omulala kikkirizibwa tekiina bwa haramu so taata era naye si yewenkomeredde kuba buno bukulembeze buva wa Allah ate nabbi yatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam so kubeera nga omukulembeze ono tali yekka naam tumutumye kukiikirira abantu ensonga yonna egwawo bifo nga tebannagisalawo alina kukolera ku nsonga z'abanne za famire n'okulungamyamu akasembayo ate kyalibadde kirungi kati ne bifuuse majirisi okubeera nti bwe tuba tulonze omukulembeze nti gundi ne tugenda nfunayo ba sekuritale okuva naddala ku musajja oba omuntu ng'alina famire zisukka mu emu oba mu bbiri abaana abo ne tuba n'akakiiko kyeyamaani sekuritale n'abo abasobola okubeera ng'akakiiko bwe kabeera okusobola okuba nga ate tulungamya mu mbeera efaanako bwetyo tekigaana nti gundi ye mukulembeze naddirirwa gundi ebyo byonna nga mbeera ya kuyamba ensonga zino okubeera nga ate zitambula mu mbeera esinga okuba ennungi ey'obutakkakkanya oba okuvvoola oba okwawukana oba okunyoomoola ebyo nno olwaleero biidhinillahi tabarakahu wa taala byetutunuulidde tujja kwetaaga bannaffe abalinayo ku bibuuzo ebibabuuza mu nsonga eyo bwe babeera basobodde basobole okuba nga bayita ku ssimu zaffe z'ogenda basomera babuuze ebibabuuza ate tubeere nga tweyongerayo insha allah kyenda mu nnyaka tonyeze mu radio Bilal omukowoozeewo ebyo byebikwatagana ku busika naddala omukulembeze w'obusika ng'ate we tukutegeezaako ne byolina okuteeka mu kiraamu kyo gwe wenna alina abaana nga osuubira okubeera nga onooba ovuddewo oyagala famire yo esigale nga etambula bulungi naam tuli ku radio Bilal 94 katonyeze emu omukowoozeewo katuveeko mu bulangu katono tukomewo tute amasimu biidhinillahi taala mu radio Bilal omukowoozeewo amanya Kasule Umaru Makeyo wamunye munnange Umaru Sulaiman Kasule okubeera nga tukutuusaako ebikwatagana ku busika bw'obusiraamu atuwuliriza ojja yita ku simu zino wammanga 07588666 oba oyite ku za MTN 0392 002 okubeera nga otufuna za Airtel tuziddamu tugambe ziri 0759 058666 oba eza MTN 0392 002 493 koba oyita obuuze ekibuuzo oba obeeko kyowabula ayagala otufuna nga tetuli ku mpewo ojja yita era ku ssimu zino wammanga 0703 33 79 98 oba 0772 86 16 87 tuziddamu
0703 33 79 98 ate eza MTN 0772 86 16 87. Twongera bategeeza nti ebiraamo bino bye tusomesa ojja bisanga ku Eke Islamic Book Center mu Kwana Arcade mu parking. Ojja liraba edduuka oba ogenda ogirewo ekiraamo kyo, oba abali e Katwe ku Masjidi Jamia ewa mwami gwe bayita Sheikh Abubakar omusomesa w'abaana abato, oba enabweru community ku Kijegere mu office ya resident director omwami Haji Kadunabi Badiru, oba ewayise ku gate wali moto third party ewa Seka Normal. Ojja bifunira ku Masjidi Jamia ewayise mu office ya HM omusomesa wa HM wa essomero baliyita Abdul Karim Center mu Masjidi Jamia. Awo jofuna ebiraamu ebyo. Naam, ali ku simu ate tusobodde mufuna, yita ku 0759 05 8 6 oba 0392 002 493 kuba oyita okubeera nga otutuukako. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina ya rabbi. Amanya ne wosinzidde. Naam. Allahumma amin. Naam, tweyanziza nawe tusaba Allah akusiime. Naam. Awe abadde atusiima busiimi omulimu gwetukola ogw'okujjukiza abasiraamu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu khutuba ye emu yagamba nabbara Allahu abdan sami'a maqalati fawa'aha thumma addaaha ila man yasma'aha. Naam, ali ku simu. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, masajja. Ekibuuzo ky'omubuuza. Naam. Omukadde wa salama okuziika mulimbo yendejje bazika abasiraamu. Naam. Oyinza n'okutuuka ndeeta abasiraamu okutulabulamu tebakyaziikayo olimbo tezikadda. Kiramu nti abakulembeze bagamba tukyakuza kuziikankoowe. Ebizibwazo okubeera ne basaba ne bantaze muntu wange nemukulawo nemutwale walagibajja okuba nga bakapoli basirabirira kapoli zazikonjerere anya bazikawo n'abantu. Naam, ekibuuzo kyo kibulikise bulungi. Bakiriza omuntu emujjewo gye bamuziika kubanga limbo bagivaako batakuyankowe yasiga kulundira mu nte. Naam, kale ekibuuzo kankirope nekirokati limbo yendejje bakamazire babasuula eyo ne badda nkowe ebanyini ne beekusulamu ebyobufuzi bye biri mu busiraamu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensonga ewulikise. Naam, Seeka ensonga ogiwulidde bulungi. Ngiwulidde. Kati ekisookera ddala almuhimmu alqasdu idha maata al insan almuhimmu dafnuhu. Ekisookera ddala nti omuntu bw'aba afudde ekikulu kuziikibwa. Ensonga esooka. Ekyokubiri tunula aziikiddwawa. Bw'aba waziikiddwa nga wasaana okuziikibwa la basa. Kakati okusinziira ku kibuuzo kya muganda waffe agambye nti oli yalama kumutwala mulimbo yendejje naye agenda okutuuka mpuliddemu ensonga bbiri nti yajjula ate ekyokubiri n'agamba nti erimu ebyobufuzi kituufu kati balundirawo nti kakati almuhimu bwe wabeera nga bamugambye nti yajjula intaha al amr ensonga eba ekoze eki kuba bali be bakulembeze toyinza balwanyisa nti nze njagala kukola ki kuziikawo. Agambye omuntu w'ono asobola ommuggyawo
amutwale ewalala okumujjendejje yamuziikawo olwedda naye waazika kati balundirawo nante ebyali mbo tebakyabijjukira kati ayagala amugjewo ye omuntu we amuteeke ewalala wanaalabirira entaana ye mulimu n'ekyokulabirira entaana ye bwe kiba nga kyekiriwo ate ensonga eba nnene oga nti abafu gamba waaseetera ne balundirawo nte ekifo binawo neema kyetaaga okubeera nga kirambululwa ajjululwe oba asigalewo naye nga bwe kiba kituufu ddala kituufu nga bwekito bwe kiri bannaffe beetaaga okusinkanibwa babeere nga boogerezeganya nabo ku nsonga eyo kubanga kyensinga okumanya nti mumakabiri ezo limbo ebiseera gamba tezikkirizibwa kubeera nti ate zikolebwamu emirimu egifaananako bwe gityo naye nga ensonga eyo bwe kiba nga ddala bwekyo bwe kiri bannaffe beetaaga okuba nga tubasinkana ku nsonga eyo ate twogerezeganye nabo ensonga eyo kati kino ekyokuziikula nti kyeŋŋambye nti ekyo ekyokuziikula kyetaaga okugaziwa fabiha wa neema ekikulu mukyo ekiba kisinga awula kusooka kwogera nabali bwe kiba nga ekituufu kyekyo balekeraawo okukola ki ku bibiri eitha baga nti tebakyaziikawo abalinawo abafu baabwe bakole ki babajjewo fabiha wa neema kyekisinga obulungi naliko kwenibya esooka kwaliko omusajja ng'aziikuula bijja asembuula bijja nga gwe mulimu gwe ng'era bwe gutuuka ajja n'asengulawo ekijja n'akitwala ewalala naye bye nasinga owuliramu ebisinga byali ku shiriki nti ate basooka ne bafukamira ne basaba abafu nti munaawe tubasaba tugenda bajja wano tubateeke walala ekibeeramu embeera si kituufu awula kukireka bw'olaba nga kyokifunzi bwe kiraba nga kinaakusuula mu shiriki okukireka kyekisinga ne twogerezeganya ne bali ne babeera ng'ensonga eyo bagitereeza ajja ti naluze Aisha abaddeko nga